Our last hour ey'olugambo Kasubenti mwasuze bulungi era nga muli bulungi obulamu butambula bulungi omwezi gwa October era kuzo mwezi 8 anti olunaku lwanca nga tujaguza amifuga ga Uganda nakuzoza kwa kazi mwezi 3 inkaga mwemeka mwezi 3 bwe kituufu ekyo neddunga kweri duyetagisa mwasuze mutya. I hate people who use deep English just to make us intoxicated by exuberance of verbosity, bitter brutal contraception. Yakozesezza bigambo ki ebyo? Ono yakyawa abantu abakozesa enzungu engumu okututawaanya. Kati ate ye nakozesa oluzungu sirigumu naye oluzibu ennyo nga tosobola bitegeera kubanga nga bisomye sibitegedde. Olaba omuntu yasoma Olulatini nemotegeera ekintu. Latin is the mother of all languages. Yagambye yakowa abantu aboogera enzungu engumu. Kati ye n'agamba, I hate people who use deep English just to make us intoxicated by exuberance of verbosity, bitter contraception. Mwana kage, watali kubanga oluzungu luleke. Olugambo lwe twamaliddeko eggulo olwabadde luzunga nga lutambula nnyo ku speed y'ekizungirizi. Flavia Namulindo bamuwadde card tebaali tebamuwa Gomba East ne bagiwa SARS abaddeko. Omulaba modo naye ng'akyali modo ng'akyakola wano ku luyimba lwo lwe yatandika 2010 ndowooza n'esatu waliwo yali alukola oli n'alyoka aluwo ono n'alyoka alwambusa zezimu ku zi program ng'omuntu yagitandika naye n'agikwatamu n'agitwala ayitwala waggulu nnyo. Ekiseera ekisinga abantu baba bamanyire omuntu waabwe naye ono omukazi ali fundamental ali charismatic ono omukazi kyakwatako tukirema fantastic mukazi mukozi naye ng'ekisinga obukulu ku mukazi oyo mwerufu. Omuntu omwerufu talemwa ng'oli open ng'oli asobola okukutegeera ekizibu abannuku tebaamanya kegamba awo oba ofudde n'ekirala humility ali humble. Omuntu ali humble talemwa ku nsi. Buli muntu akulengeramu naga nti oli muzibuzibu weefulafuula toyagaliza olina omutima omubi awo ebizibu biba bikujjidde ate tobimanya nti bikujjidde. Just n'omukisa oli bwagula naga tuguwa ono oli tayagaliza kati ono mukazi. Kati naye olugambo luno lwazze lutya? Lwazze bwe luti n'oziteekako kati lwatandise bwe luti embu gwe baawa kaadi bayina jeno gye bamulengeddeko. Tebagirengera luli. Kiringanga omuganda agamba kasuka omumiro tekabalwa. Kati gwe bw'olya oganzikusa ate kati nze nagulirako omuntu ekyemisana nga nti mpa siina kyamisana nange ninga ate nnumire bumire omuntu mukole ekimugulire naffe batuyamba buyambi nze nga manyamba wano nga mpeza emyaka 25 siribeerabira bamaama fiina n'abantu abalala. Kati nange ninga waaye musajja kankole ki komugulire ekyemisana bwe natuuka ne gajagala emmere ya 5 ne bagimpa kuba zonna mmere gwe ne booli emitwalo 2 nange eri 10 zonna mmere sirabako mugagga ng'asula ku bitanda 10 era asula ku kimu n'essowaani n'entanda tebamuziika mu 2 era bamuziika ate fuuti era nnya ku 2 munnange nga ye emmere agamba yagala ya 7 nga nze mugamba nsobola ya 5 ye n'alema ate omutunzi yafiirawo yagambye ayagala ya 7 nabakyawalumu eyatunda emmere neyagirya nze ndi ate 15 nagimugulira. Kati bwe yamala olweggulo ne mulumba mpola mpola ne muganda munnange kati enjala tekuluma obanaga nti njiru oyagala kumpa kyaggulo nga munnange ojjukira nti emmere gye walidde ey'akasanvu wabadde nga situkkaanyiza ate nadde nkuyambako nze n'eri ya 15 wabadde ngaaga nti ogenda kulya lumu paka myaka 10 nga tozzeemu kukola ki nga tomulangidde nga tozzeemu kulya ate sikulangira wabula kusomesa ekizibu abantu tebaagala kusoma ate 12 bazimpe lwaki nze nali namugulidde just kidding tulina okuba hambo bwe bakuwanga okulya tomalaawo ate omuntu mwekitiibwa ddala akuyambyeko. Kale Flavia yoyo kati olugambo bwe lwazze nga bagambye nti oli kaadi bali bazaagala nti kati bw'oweebwa kaadi osobola okukola kyokola ki kyoyagala. Kiringa omuntu atuuse mu paalamenti ayinza okutwala gati nze ngenze mu kibiina kirala bakuwa emyaka 2 bwe giyitako ng'oli mu paalamenti omwo
osobola nti vudde mu kibiina kino kikkirizibwa n'ogenda mu kibiina ekirala naye bwegiba teginnawera tokkirizibwa. Kiringa loop naye akkirizibwa mid-term ne mukyusa loop kyobula Mpuuga bamukyusa ne balonda Joel Ssenyonyi. Ate ogenda kuba independence nabwe ntaga emyaka 2. Ekyo gwamanyi lwakuba ekibiina kibe kikulaba bulala. Kati Flavio no yakoze akakodyo n'asigala ku campaign trail ya mukama we president we NUP. Kati munnange n'asigalako. Kati bano bwe baleese olugambo nti owaayi ono yalabiseeko ewajje n'omu. Kati olugambo ne lujja nti naye anedda kaadi kati bagimuwadde kiwedde kubanga oli yeeyadise. Jeno gwe mmanyi oba byebyo ndowooza mutegedde. Jeno gwe mmanyi olina ebipya byoleeta oyinza okuba olina ebipya byoleeta nti ebyange bikomyawo. omanyi Jeno tuyina omu gwe tusinga otegeera muno mu ggwanga naye eggwanga nereka lina bajeno nga ndowooza oba 9. Kati gwolina gwomanyi munnange. So kati ebyogerwa si bituufu. So kati twafunye ne IGG omupya era naye mukyala Betty Kamya ekisanja nekikola ki ekigwako naye abeerungujja bafunyeemu alungujja kitunzi balese bakoze ekkubo bulungi bwe yatuuka ku IGG kubo ne lizimbibwa bulungi okuva enateete obambuka ku bazadde wonna okutuuka eri ku makaayi nodde eno bwoti byonna nga ku sampolo wonna ku hotero byonna byaterera okitegedde. Kaakati tuddewa tusooke tumalire Sekamate w'abandi Sekamate w'aboobwe e Bulaaya Sekamate ono Grace abantu baga nti bane emboozi kiteekeko eggwerumu eggweyo. Kati Sekamate ono mumutegeera twabamanyuddeko eggulo ne luli mmanyi yaliwa Eagles Production n'agenda ali mu America gye namusanze. Kati abayitiramu America ki kyeri kubanga gyabeera kati azannyako ku mizannyo n'ayimbako n'ategeka ku bivvulu n'atunda emmotoka kagamba omulimu nga bwe guzze bwakola asuubula atunda waagula. Yoyo nno kati ono namusanga mu New Orleans naye ng'abeera Boston. Kati atannakitegeera ezo ziba nsi za njawulo ze zikola America gye bayita United States of America naye buli state nsi namba nga ngagga buli yamya kyobula America y'amaanyi nti state 52 buli emu ngagga nga nsi namba naye nga zirina president omu naye nga state kyesinga obwavu. Lwaki walibuuzizza esinga kale bonna bagagga naye wabaawo kale anti omwavu tayagalibwa ayagalibwa nnyina. Kati tugambe nti esinga obugagga kubanga omwavu lwabaagalwa afuna kitaawe ne nnyina. Tolaba bw'oba omwavu teri akufaako naye gwe baaga ku Yidi taata gw'otazaalangako taata nsalira wano. So walaga California ewulikika nnyo ye eri etya. California state y'abagagga yesingamu abagagga yesinga ba superstar ba celeb. Waliwo ekyalo nga sinakyalo bwalo nkira ekitundu kinene nnyo tokkirizibwayo ng'oli mwavu simanyi nkyagaggawala nkyeyiya simanyi ngaggawadde gaggalemu baagala ba superstar bakiyita Beverly Hills ate olina okubeera si bugagga bukka naye ng'oli serebu. Ate San Francisco kibuga kyakubiri kyekikwata ekyokubiri mu bunene mu ssaza ly'e California. Eyo ye wava abagagga fugge ate waliwo akalwa baketa Silicon Valley. Kati Valley nga bw'okiwulira ke kavaamu IT center of IT konna kali San Francisco. Kaakati oyita ku Bay Area kati noyita ku Golden Gate Bridge erina ebyafaayo bingi nnyo. Kati n'otuuka ekiri eyo bo apu bwonna bw'olaba mu Silicon Valley giva mukano katambuza ssente simanyi eno okuba essimu ng'okola bwoti oba computer bonna simanyi copy eno paste Microsoft bonna kivula abagagga abasinga eyo gye bava ewava Facebook ebya mita byonna WhatsApp eyo gye biva abaana babutembeya bu app n'ajjanaga bavubuka kuba abavubuka basinga okumanya ebya IT myaka 18 22 najjanaga nti owayinza kano kasobola okukola kino ne kino osobola okukuba essimu n'erumika kati gwe ng'oli wano ng'owulira bali be boogera abayimiridde wali ng'ate tolinawo wadde ki kati abo nga bakadevelopinga nga bakuwamu ssente ntono ng'ogenda nga yo lyakadevelopinga nga agaggawala abagagga 10 abasinga mu nsi 5 b'America ng'ate bali mu Silicon Valley because we are in information age ICT
kati omanyi information is power these days. ICT yonna erimu Silicon Valley nga olaba Warren Buffett aba Amazon ono Mark wa Facebook wa Meta ono gundi asinga obugagga nyini ani ono Bill Gates Elon Musk yawezeza $500 billion naye nga wa X yali Twitter kati Google obitegeera YouTube bona bali awo bebasinga obugagga gwegeno bagogolingo balabe obadde obuuza ki Bill Gates yenyini jukira Microsoft era information kati obuuza ki akasemba Sacramento eri etya Sacramento kye kibuga ekikulu ekya California okay ne San Diego byonna biri California naye ekibuga ekikulu ekisingayo ye Los Angeles kati era Los Angeles ekibuga ekikwata ekyokubiri mu bunene mu America after the New York mighty New York Sacramento bose bagagga nnyo ate bannange naye California state yabagagga yewali Hollywood yewali Universal Studios yo balaki tibaleterako Hollywood wano nakyaddeyo nembira lwaki tibaletera bazanya ku firimu osingana babeerayo ati zibange noonya lugambo bino bibagamba entertainment kati so America ekolebwa state nya ezisinga California tujimaze bwogenda nga America notagendayo batogenze America bwogenda America notagenda ko state of Nevada ewali Las Vegas obanga atagenze Las Vegas etogenzeyo kulaba abantu abatambula obute kagamba tebali Miami nzija okay nsumululo osuna kati eri bugu mulingi era abantu basiba bebase bwe buziba bona bavaayo kati Miami is state of Florida kakati ekiri eyo beaches njerere kati endala New York City just bisasamaza nolaba bino bizimbe kati ezo ze state nya zogendanga mbo ogenza America isigadde Cowboys Texas nogenda ke Boston University eri buli state ya specializing kutambula kulaba okudda kunyuma tugendeko mu kale no sabi etegekedde bina bifaananyi yona nabikwata naye kasa bafunyemu ekyokuyiga lwemu ategedde ensija alina okugendamu ofunayo omuntu oli omubuze oliwa watuufu ogenda wetegekedde oluzungu omuntu yayogera oluzungu ate nabitegeera naye ebyo byaliwo nasooka okugenda mbadde manyi ku luno kubanga lyotambulidde nave eno nga nkoze wabula ebyo kambireke oluzungu lwago olubege wayambuuza nga ambuuza oyogera lulimi ki nemugala luzungu naga no way nga talutegeera olwange ng'ate nange lwenjogera talutegeera twogera luzungu Luganda ate yayogera luzungu linga nange sibitegeera wabula twetunuulira katulabe Sekamatte Sekamatte kati Seeka gwe yo ozaalibwawo Lubagaawo iyi mu Kampala naye banziika gayaza bayitawo Manyango era mu Kampala bazadde bo beba ndi mutabani wa mugenzi Israel Sempa mange ye wali Proscovia Nalunga kyalo wenvuma gozalibwa mwaka ki nze nazalibwa 1975 jojo wano wa myaka ekyo guno mu December nga 50 December nga 26 myaka 5 naye omayindi olabikanga owaana bwe batonga mu 5 kwerabirira so proud of that era kyokola ndi wenafuna akalevu kano nagaka njagala ncelebrating emyaka gyange 5 n'ekitiibwa ekijja mu myaka gyaki kati bale bwe wajja mu America n'ofuukira ddala muto Kampala gye nali omuto wana America ekutula etya tukola nnyo ate tulowooza nnyo we are always on our feet and hands buli kimu olina okubanga gwe kenyirinyiri gwokyeko naye Kampala wazuukukanga ng'omanyi kyogenda okulya bakitadde okudda ku dayiniini kyogenda n'olukagenda akatono ng'onna driver nti ntwalako wali naye wano buli kimu gwe kati lwaki tebibeeranga eby'e Kampala bitya anti kati sokoleke nkubuuze abakozi be twakozesanga bw'ogamba nti omweteekeko zookola naye zaayagala byonna bwe kubyekolera wano kagamba emirimu negisukka naye wano omanyi wano mu byonku bintu ebisinga okukola okuleeta ekyekyo Kampala omukozi akola awaka omwezi afuna sekinga meka afunye ennyingi mitwalo 2 naye abasinga mitwalo 10 wali ono n'abeetaano nga baga kasita tukusuuza tukuwa emmere kakati wano tulina bajjajja bamamba baffe abakadwa takyayagala takyannamaanyi gagoba nnyo nsi ng'asobola okujjawo kanaakulerera abaana buli wiiki ewadde oleevi
emiliyoni emuzigiramu emu kitundu buli wiiki omwezi zesene meka mu kitundu miliyoni 6 dola ezo nga nyingi ate wano omuntu aba asekala okusekala gamba nagundi naye ebyo bagikola nga sente ntono miliyoni 6 sente ntono nga bamama bafa babako watakyannamaanyi kakolaki n'omwana nga ate omuleetera waka nga wali gajjajja katulere ku bazzukulu n'omukimu olw'eggulu kati bajjajja abo baba bewaffe Uganda nga bakaddiira wano waliwo abakaddiira wano waliwo abaleeta bazadde baabwe naye ng'amanyi takyalina gakolaki kuba wano waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga kuyambako wano teeka olina okuba nga omanye emmotoka ekirala mbadde nirabire njagala nnyo okwalivayizinga abantu bonna buli alina ekirooto ekigamba nti ayagala kujja mu Amerika fubayo ofuneyo ku mulimu nga gwa mu mikono ng'omanyi wano omuzimbi wa bbeeyi kinyozi wa bbeeyi pulamba wa bbeeyi buli akola ki so bye tuyitanga ebifu ate ewaffe ate wano byebyakabi anti ebya tekiniko omwana agenze ebyo binyininyini baga nti omwana wamugenze mu tteeko ebyokusoma ku mulemi oyo tategeera mutwale mu tteeko naye ng'ate wano ate bye bisinga okubeera ebyamakulu kati ekyo kijja kiti omwana asiba enviiri ngaolaba zino ezaake azinkwatamu buli lwazikwatamu bwazitereeza $150 mitwalo 5 eddakiika ngaaga ng'afunye 5 naye ng'omanyidde Kampala bw'aba n'emitwe gye 10 olunaku aba sente nyingi nnyo wayi okimanyi Kampala 5,000 eddola emu n'ekitundu kati gye nkugambye nti omwana abaana bonna ng'anajja wano sooka omuyigirizeyo omulimu ogw'omutwe ekyokubiri omuntu ajja wano ng'amanyi emmotoka okuyiga emmotoka wano kizibu osasula sente n'otya n'okutya kati enviiri lwaki kya bbeeyi ate gwokisobola akisobola leka akusolozi zayagala naye zituuka ne ku 5 zituuka ne ku 5 lingaga nti okutta obudde bwanzije nkwate buvirizo dola ebi kati bwaba ne bakasika oba basatu olunaku oba ogenda mumusanganga nti bizibu sikulimba kati akatuttwa kabakyala nalabako omugenda okusiba akatuttwa oyo agambye kanaku akuwa n'olunaku ojja kugwira ku lwamukaaga lwenaabeerawo gwatwala sente zo balina okuwa olunaku lwala akolaki n'essaawa nti otajja between 8 ne 9 sijja naye ng'ogenda mutwala $5 miliyoni zigenda mu 2 bangi bayigana okwesala enviiri nga lwagenda musali wamujjako $3 naga bannanga sijja nkola okolera abamu kyava bateekamu ebizigo zireme ekkula obugagga buli ebweru singa kyali kisoboka nga balinnyawo nnyonyi manya siwuli alina giteyo nga balinnyawo just kabaasi bumu n'otuuka singa abantu bonna abanoonya emirimu singa bali bulayo okusala enviiri kwa bbeeyi okusiba obusibi akatuttwa bwe kati wano Uganda n'emitwalo 2 wali eri ku Gaza ndi bakusiba akatuttwa n'otambula bayinza okukasibira 5 obukadde bugenda mu 2 nze olaba abasinga oba kale abamu ekyo kifufa abamu enviiri bazisiigamu eddagala zireke ekkula okuzisala aga 3 okwangungu plain gye mitwalo emeka egyo gye mitwalo 3 meka basalira meka dola meka kakati naggana okudda mu naye nze ekyenkola nfuna kamashini kange nentunula mu mmira omusajja si mukazi era abasinga bakikola ne beesala bannange ndabye Sekamatte naye takula bebi ono bamuyita Nakiryowa Zahara ofuna sente okula mugambe ndi ogiwe erubiri naye omwana oyo yali mulalu simanyi oba akyanzijukira oba akyajjukira ne byeyakola ennyo mulalu Sekamatte. I respect you all, dear brothers and sisters. The Lugambo presenter, President Lugambo, Josephat Seguyan Fina. May God bless you all. Bless you too. Kalumba Ali Sulaimani Salongo. Betty Kamya tukoledde tetutoma eno ebusega natete Lungujja Stanley no bali South Africa. Yapira byate ate naye nga kyo kituufu gambye
kamya bwe yakakasibwa sebo enguudo bazikola bulungi awo wonna naye Lubaga efunyemu nnyo paapa bwe yajja 2015 bakola enguudo za Lubaga South ne North zonna kakati nasikizibwa kati omukyala Aisha omupya yazzeeko Aisha Naluze Bataala oyo no yabeera mu kitundu ki oyo high court judge okitegedde bulungi banne ababaddewo abamyukabe omumyuka we kale oli omukyala Tuhairo ye yasigaddewo ono ekisanja kye kyaweddeko nga Septemba 23 omwaka guno n'aleeta omulala president yalonda si kyekyo weewaawo bamuyita IGG Inspector General of Government IGG si kyekyo Betty Kamyatiromwe yesimako kuba president weerabidde kata atufuge omulundi guno tewali mukyala yeesimbyewo batidde tewali muntu ali independent yeesimbyewo bonna baadde babiina ate nga basajja Katumba oyo ekyamugaana okudda nalabaayo mbasaamanya byamusobako awo tuzeewo kindooza byonna byobuuza biteredde tugendeko ewa famire yo eriwa Mayanja famire eyo famire kyekiriwo kozi omusango gwabali gwakomawo akamiliyoni ogwa Mayanja ne Nobati nalabye Onyanga alina byayogera nina ekineebuza president kubanga govamu eyo famire ya Mayanja lwaki ndi wangabi togamba bwotyo kale mikwano gyo baganda bange mbiira enjawulo bwobadde obyogera mwafuuka ba Luganda kale kanjogere kambuze ku Nobati oliyo ezo ddagala Seguya ezo Josephat Seguya kati tuli ba Luganda naye siva mu famire ya Mayanja otyo kubanga ofeeyo siva mu famire ya Mayanja obulako ekyo kyokka okubanga mukombayini nga kiri kimu kyokka kubanga okuba ki okuba abantu aba discipline obakuba bakyala n'emiggo physically gyobulako kyokka kubanga haitira na uyo kamili wanvu naye yogera ebintu okuba American Haiti nedda okuba kibooko otya kamili ba discipline nze mbulako kimu mbafaanane otegeezezza nti singa nali nkuba abantu naali badde mbafaanana badde sibitegedde ate ambiguity badde ambiguasiga sibitegedde English is too much wefaananya oli twatandise nayo naye nga kanvuzeemu lwaki Nobati ayina nnyo entalo n'abayimbi ab'enjawulo aba yakakwata actually Mayanja family ayina nnyo embiranye ne Mayanja family buzibu buva ku kyemanyi ku Nobati kuva Fort Portal n'obuwumbi 2 obwa ssente ze miliyoni 12 ne ziggwerawo mu bivulu e Kampala yajja zikute mu ngalo zagira ku banka ebimu byali bisawo mu baasi ya Global yajja mu baasi ya Global nga akutte ebisawo bya ssente ne biggwawo mu ndongo n'amazaawo Noba oba bwe busungu buno Noba waffe kubanga watuuka ne promoter ono natuuka no naye nga omusajja wa kisabayiza we ate nga wa mazima katuwumulemu tukomewo Olugambo nga luwagiddwa osobola tuva access esangibwe na Lukolongo nga bakufunira visa n'empapula okugenda e Canada, Dubai, Qatar, Kuwait na wala wanje basange na Lukolongo Market Plaza okulina office za UEDCL. Lelo Galuwagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Owulire nnyonta gula eccupa ya Pepsi ya mililiters 3 oba eccupa ya Pepsi Max eya mililiters 3 owangule ebirabo nkuyanja. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Pepsi, for the love of it. Lelo Galuwagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah.
owulira ennyonta gula eccupa ya pepsi ya mililita z'ebisatu oba eccupa ya pepsi max eya mililita z'ebisatu asatu owangule ebirabo nkuyanja amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Pepsi, for the love of it. Essaawa eno ng'ekutuusibwako Kadiko Sites be balina amataka ageesigika ku bbeeyi layisi ne mu kibanja mpola okuva mu bitundu by'eggwanga lyonna. Sites nteeketeeke bulungi basangibwa ku Ganyaza Road ku 8 naawe weefunira ettaka. Kabalega 16 katonzi mwenda famma eri hanu habwawe olwomuka omumusiri omumotoka rundi hamulimo nekuhereza simbira makanda hanu harugudo rwa Butyaba omurubuganya kikoto rwa Hoima enkumi z'abantu bakwesiga Kabalega famma habo kubeyemerire hamusinge gwa Vision Group okugondeze kukurakuraniza business yawe rundi kuhuru abantu abayingi hanu niho rugendo rwawe rukutandikira kuranga naitwe tera simu namba noti musanju ibiri nkaga na 5 atanu na mwenda 88 rundi bungira ofisi zaitu harugudo rwa Butyaba omurubuganya kikoto rwa Hoima Kabalega 16 katonyizi mwenda famma emanzi yawe tosobola kubukidde TV. Sina buzibu nawe. Sigenda kuwa pia. Wadde okyatubuulira. Yabula. Ebisawo byasinde byajja nabyo mu bus. Gundi oyo Nobert Events yajja na nnyingi. Kale andizirasizeho zose. Nezigwawo zonna. Naye ku lutalo lwe ne Kamiri kozi ruvaawa. Ne Mayanja family. Ko wali wano zinatanga lusange na lugwa mbugwi nali siriwo. Ekisookera ddala Nobert yalina olutalo nani ne Wizo. Ne bavaawo obi nnyo. The same Wizo namukuba erinnyo nerikuuka. Byavaamu. Ne bannange musajja wato abantu nakuba mpola omuntu mukulu takyamera mannyo takyayunga erinnyo mukulu wa myaka ngemeka ndabanga omuto. Ate omuntu kati omuntu koma ku myaka emeka okumera mannyo. Alabika ndowooza 28. Ayina 28. Omuntu akoma ku myaka 28. Banne tulowooza nti omuntu akoma mangu okumera amannyo. Waliwo n'omugwe nalaba nga bagenda ddikuula ng'agamba nti erinnyo limuluma. So omusawo n'amubuuza olina myaka emeka naga 27 naga nti osobola okumera erinnyo kasi tobeera myaka egyo. Oli omusawo omu ye atali mukugu yalowooza ddala ono ligenda kukuulwa naye n'ayambibwa atalina bulungi byuma mbu nga akannyo kali wala nnyo nga kakutuka. Kati bagenda wa ddwaliro eddene ne kizuulibwa nti erinnyo lino likula bukuzi kuba erikula liruma jjukira oba mukulu ogamba bino ebinnyo ebisembayo eno si binnyo ebinnyo biba bya bulwadde amannyo waliwo bino agasembayo agaluma ennyo naye Nobert aweza emyaka 3 simanyi kwitolaba kati nkugamba ki omuntu agenda mu myaka 4 oba alina mwana ate obuuza aweza emyaka 3 kati nkugamba ki katubulire Onyango bayogera ku lutalo lw'abakulu abo. Joseph Mayanja amanyikiddwa nga Jose Chameleon yatutukirira eri mu offices zaffe Katwe nga yemulugunya ku Nobert Events. Ngagamba Nobert Events yagenda mu mutimbagano n'ateekawo akatambi kano eyogera bubi ku ye emuvuma emudulira emuvuma eyogera bubi n'ebintu ebirala. Kati ngeri yatutuukiridde serikale baffe abakatwe ne bayingiza omusango statement n'abajulizi baleese baterawo okunoonyereza kati kutandise. Abapoliisi ba Katwe batandisa okunoonyereza ye ekiseera ejja kutuuka tuyite Nobert Events naye aweeyo saidi ye kikyamanyi ku katambi kano Chameleon gyaleese ayogerako ki
ye yabuteekayo basiibye naye twagala kukubiriza abantu mulanga abakozesa omutimbagano kyemukozesa temukozesa bubi temukozesa okusiga obukyayi temukozesa kuvuma abantu okuteekayo amawulire amakyamu kasita ogona akola ebyo manya nti mateeka weegali amateeka gajja kutuukako bajja kukwata bakutwale mpaka luziira. Nobody promoter. Simanyi why you have a problem with me. Simanyi lwaki olina ekizibu nange. Because sikolako naawe ndi oli promoter wange nkolaganye ne babbalamu nkolaganye ne baketi ne babitex tubeera nga kola promoter wange negubuli lwovaayo olabika ng'olina ekizibu nange ate nga zisiina ekizibu naawe my brother nkulaba emirundi mingi ku social media ng'oyogera ebintu byoyogera nga ne beetula mu maaso go ndaba obukyayi. I don't really know why. Nobody olaba njagala otegeere oba weetegereze ebigambo byoyogera nti oyogera ebigambo ebitali factual n'oyogera ebigambo ebisiga obukyayi. You know, wakola ne Paraso wakola business za mesaaliyo wakola ne Wizo ne mufuna emitwala gya mesaaliyo. You know, naye embeera gy'oteesewo eringa nti nakufuukira omulimu my brother. Saagala kugamba nti oba kati obanyi abo tebasuubira nti bijja kugweranga mu maanyi oba mu social media whatever. Ankono bali njagala buno baka bukutuukeko. Nkwegayiridde byonna byozze nga onjogerako ng'onengeza ng'onfulikitegasa ebyo tuyerabire naye okugenda kukomawo my brother. Si mutima mubi Uganda efugibwa amateeka bro. Nze siina business naawe sina kyenakukola naye oli awo buli lw'oyogera bw'oti n'ojja n'onteekamu erinnya lyange n'ompeebuula siirina kyenali kukoze. No, but you know that I have never done that. Ne mwalwana ne bawizo ne mukyaka n'abantu. I've never been part of your story. So kyemani njagala nobody ategeere bwakinyala nobody ona ofunye obubaka buno bina bizoyogera bro mbiwulira ate era mbiraba bikome ku ebyo because muneyongerayo ngenda ku engaginga nga nkubanja facts ku bintu byoyogera my brother netondawo ng'omuntu nga my brother nkwegayiridde nnyo eno video ngirekodinga nga mulanga nti sigenda kubagana naawe naye my brother nja kuyingaginga ojulire ebintu byozokola byoyogera. So mbadde okusaba omutima omulungi okomaawo kuba abantu tonyiza nze kawula n'abawagizi bange n'abantu abamanyi amateeka abali very willing okwambagana naawe ku bintu byoyogera. Njagala Nobert otandika okugenda very factual va mu ebyo ebyolujeregerezi my brother. Bisigadde twali mutawaana naye Nobert komaawo nkwegayiridde. Hello, sir. You may be aware that the xenomorphs have become a more imminent threat. Laba munange bampita sebe yali omuvubuka wekawempe bampita hiro Sauti Banda yagala nnyo omuntu amuwa omukyala nyumira nnyo omuntu amuwa omukazi kimuli kyanjo omusajja kyalina okulabirira abakirokeera kabakasana nnyini kyoyina okifukirira oyo kolaba ng'eyadiba alina gwasuza ku maggwanga alumwa ekintu mukazi sasi we litaba emmundu tesobola vuga ayina bangi abalokera ng'otamiddwa abane basaliza abaana bangi abamwefasa w'omusuulira ne bamukuyooleremu amagezi gaze oyo golodi
buli mukazi aba golodi abasajja amagezi gasse oyo golodi mukazi wo aba golodi kiddemu amagezi gasse oyo golodi buli mukazi aba golodi abasajja amagezi gasse oyo golodi mukazi wo aba golodi omukazi tadiba just olemererwa kumulabirira olwaba musobola ne bamulabirira omunyama nokoma kugutunuulira obukoda abakazi bwe bubalabankanya mukono kamuli wakiwulira kimanye leero nti abakazi babawa tokamante nga togiwa biwata abasajja temuwulira kiddemu amagezi gasse oyo golodi buli mukazi aba golodi abasajja amagezi gasse oyo golodi mukazi wo aba golodi kiddemu amagezi gasse oyo golodi buli mukazi aba golodi abasajja amagezi gasse oyo golodi mukazi wo aba golodi abagaba musamu amanyi omukyala yagala nnyo omuntu amuwa nga buli kyasaba oleeta omukyala nyumirwa nnyo omuntu amuwa tomulumyangako tomujuzangako omukyala yagala nnyo omuntu amuwa wamma muwa ebisingo olumya abalala omukyala nyumirwa nnyo omuntu amuwa omukazi tadiba just olemererwa kumulabirira olwaba musobola ne tumulabirira omunyama nokoma kugutunuulira abasajja temuwulira kiddemu amagezi gasse oyo golodi buli mukazi aba golodi abasajja amagezi gasse oyo golodi mukazi wo aba golodi kiddemu amagezi gasse oyo golodi buli mukazi aba golodi abasajja amagezi gasse oyo golodi mukazi wo aba golodi kiddemu amagezi gasse oyo golodi buli mukazi aba golodi abasajja amagezi gasse oyo golodi mukazi wo aba golodi towekanya nyabula nga weyakyama wabula nga ne bwokuŋŋanya abalungi bonna amusinga bula ono ne mukama bwe yali amutonda kirabika polo teyebaka yalungiwa okuva ku kagere akasusuka mwana muwere n'omusasireyo gyayitira ng'abasajja bangi abamuteganya si ku kabina kabiringula nagamasa gatemagana bwaganyenya bwagakyusa bwaganyola netwekangakanga uyo mumulabe talina mbalabe lengera mafiga ono ne bwavimba wano mwenna bakira mumulabe talina mbalabe lengera mafiga ono ne bwavimba wano mwenna bakira kalina we yakyama nammwe mulabeeyo asanira mu lubiri kukola kyekyo atuyamba buyambi okubeera waneeno ambasada w'abalungi sula nayeeno kafiga kakalungi gategekala anyumira engoye akirako shiba batugamba nnyo nti abalungi tebafumba eno obuwoomi bwa pizza anyumira mini ebisambe tekuli damage mukama yamuwa boderi fulu package siku kabina kabiringula nagamasa gatemagana bwaganyenya bwagakyusa bwaganyola netwekangakanga lulirwe watambula malusu ganjika mirembe jambula wakuba kikubu bigere butaka wabula kyonna kyewakola alimanyi okwepenya lavu gyewakasuka nemewokama aliwololumya nasuka afuna wokoma mutima gwangama nafunye okugonda kale nali nkaluba nawanjogera gwamaze okuwuza gwamaze okukula kati ndabula andabula wamukwe nali mukwete kundabula andabula andabula wamukwana limwe lijje kundabula abakubi besimu ndabula namwe ab'omumeseji ndabula abatunda kyagula ndabula sitisatiisa naye ndabula kati kutege wajjo batajja kusanga ntasa gyoyitira tobefasanga tobanga nembuto gwe wankubyanga nga mungu kwe kukumpeera kwe kusanga kati kugambe kikwavuga nga jafanga
jogera kimukwano kyo batakugamba mutima gw'obonyabanya n'ogucunga osanuula nkuba omenya toyuka. When I look at you, I calm down. Just send me a piece of you will make me stand firm. Onera bisa no Luganda. Mapenzi yako tam. Andabula, wamukwana limukwete kundabula. Andabula, wamukwana limwelite kundabula. Andabula, abakobi basimu ndabula. Namwabo message ndabula. Mabatunda chakula ndabula alikwata ku Bukedde TV wanuze nimwe tikkane mukole ekikyamu. Nzabadde mwebuuza ndabulani we mwana kusala ekigambo nti ate kati yafunye omusajja ate kati yakoze bwate. But anyway, alright, nange kubanga mbe basaba gye kumindeko Bukedde TV kusawa 12 kitundu eza kumacha kutoka ku our last hour ene iyo lugambo mbagamba mwebale nnyo kubanga mutwagalidde ddala obulungi obutagambika naye nga nyongera kubanga mbajjukiza akatabo kafa ka Bride and Groom kafulumye ndoza mukalaba akatabo ka Bride and Groom kafulumye wekali mu bulambalamba kagobye bumale katuuse oluganda lwobuzi lwotuuka nzo nkutula bukutuzi obugenge bwekunya kabadde kaludde okulabika katuuse buli kimu kyomanyi buli mbaga eri omwo eya Baby Gloria eteredde entende zi fashion zonna ez'embaga zomanyi mwetegekera mbaga lwanyala kikafulumye emu ku nsonga okubalaga fashion makumi aga ne wedding ideas era jukira November zibambaga nange mwendinga abanko bembaga zibambaga kakati awo kiba kitegeeza gula Bride and Groom okola ki yeggwe yese nga banko bembaga kuba ekifaananyi omatulabe sawa iki kikuba jana tamanyi towandaba bakokube close yenze ye jikube soke netegereza wetegereze my president yo sinze ku mukolo gwange nakubwa embaga keko keze yenza kakasiza omukolo gwange ogotera nkati kumbuza awaliwegezaamu nyumirwa ngoyo no sigala onyumira embaga ati najiko yali embaga yo tosobola naye twaza muli sisobola kuwambaga ani yakuwasa leta tusomeko eri birwa okunsoma konze wobadde inze yaga kunsoma ke binkwatako tukabira mu bikiri nakidde mu ngalo neto soma nnyo simple stylish off shoulder short sleeves and heavy beaded bodies and flared skirt so kuli gown by kawo chichi gown by step bridals bimala photographer so kuli kibano andawula nakukola kwa mukolo tata wabula kansirike ninga katabo ka mutwalo gumu ogwa Uganda bweguti mwabali e Kenya abana Kenya kanusu 5 abali e Tanzania kanusu 9 ate e Rwanda 14 kalabe ka mutwalo olabe ku mugole zaweze nokasanga ne ku Vision Group wekali ne ku midala gyabo kedde ne Bureau Chiefs bonna abatunda amawulire ga Vision Group. Okay, tupetu basibule zawedde fina ne president wa Olugambo encha temuvaawo etuli ngina kuzo mwezi mwenda Independence Day myaka mwezi 3 nakulukulu mutule wakati baletere echenjawulo webale tugene mbozi za feza boda musaga webale kubanga ongoberera nze MC Masango Bukedde TV joliko ye TV yo muntu wa bulijjo tuba tusalako kubala tuwayamuna yafa ba boda boda nane bange tambula bulungi nnyo mbozi za boda zisesa ate nga ziyigiriza baba lera boda boda nabo basasa gatono gaddewo chechiro ngugaddewo kojja era nga nzigaddewo mbeera ntaddeko gaadi kubatadeko ki gaadi yes unabatadeko gaadi zikuyamba kizino tadeko anti ebintu bingi ebibanga enfuufu buntu okugwa mu maaso nosulako ki gaadi ku kido wali gaadi zikubeerako bitambula bitya nti wetuwebuuza muwamma bufumbo buno obwoku intaneti obutegeera nofuna omwagala ng'omujja ku intaneti ku tiktok okyogerako ki osobola okufuna omwagala ng'omujja ku intaneti waliwo yangamba nti bw'ofuna omwagala omujja ku intaneti kibeera mugenda ntende mugenda wabakadde ate kola biki okyogerako ki nze bwe mba mufunye ng'asobola okunteekamu mwagala nga nteekamu naye mba nga nze muteekamu mba muta
kitegeera gwe kya internet ekyokufuna omukyala ku internet okiwagira nkiwagira nesinga nga nteekamu naye mba nga nze nteekamu mota lwaki gweyagala omukyala wa internet yaba akuteekamu anti era yenyini weyetuukidde okweteeka ku intaneti aba anoonya ya alina okuba nga ayinamu alina okuba nga ayinamu kati nze wansanga nga njiriba bw'obeere ku bodaboda wano mbeera ku okada yange eno sigita ayinza okugamba kuteekamu obeere nga weebeerere waka nga weebase nze ekyo sifayo nga sisaba nga nteekamu nammanja kimu muliro oganya kuba yalinga muliro yanze mba nyina tuteekayo buteesi kalongooti nekabe wagulu ngateekali yesebo gutolina buzibu sina buzibu nakyo walagadde ngaafaanana atya era alina bbanga asalawo talina bbanga ate talabika mba nyina otutambula naye nga bagamba omuyaye alina ettaala kitegeera alina ettaala mwana yese kwata ennyondo tuli ku Bukedde tv y'omuntu obulijjo muzeeyi wange kiki ekyo taata obulamu bugamba buti bitambula bitya wali ku bbala onoonyamu tuli mu kwebuuzamu wamma omwagalo wano gwe tufuna ku mutimbagano ku Facebook ku TikTok okyogerako ki omwagalo oyo osobola okufuna omwagalo ku internet omwagalo oyo omujja ku internet yali badde mulungi naye ensonga endala mubi lwaki asobola okufuna omukazi bw'atyo abeera akujooga takuteekamu kitiibwa lwaki aba akuyisaamu amaaso yaba yakuwasa omusajja tolina kuwasibwa agala omuwase sigwe okuwasa omujja ku internet mukwatagane akulaga ebifaananyi nakusinka ebifaananyi bye gayagala gwoba omuwasa naye kyabaawo okuva dda ng'omusajja gw'olina okunyoonya omukazi omuwasa si yalina okunyoonya n'omunoonya ku internet ngamba gwe n'omunoonya olina okunyoonya mu bazadde be njagala mubeezi era osobola omufuna naye nga si ku intaneti kati ku intaneti abanga atalina makulu nga malaaya abantu babafuna ne bawasa ne bawangala nno ne bakola emirimu bawangala naye era tekiba kirungi kyetaaga omukazi omujje mu bazadde be ogende gwe ng'omusajja ekyabaawo okuva ku bajjajjaffe nti njagala mukyala wakuwasa n'ogenda mu nju ya gundi ne bakuwa omukazi muzeeyi abiganye bino bye mbaddemu nga simanyize kasitaba nga anyirira simanyi nga nteekamu sente muzeeyi abiganye gw'okiganye nze sikikkiririza ennyono muzeeyi nze mbaswanku Bukedde TV yono we omabanga mutugoberera nze maswanku ndiwo mbanywanyi bange bachali bange abagamba dyajja ekyo kyogwe jajja kiro papa obulamu gamba kipa obulamu lungi soko tuwali ku zugu ejulu jangu wano tule ku zugu bembozo bakumbozo bamba naye omupiira gwo gwesaze jajja maanyi maanyi timba tegulike eyo emyaka emeka etambudde emyaka emeka etambudde emyaka ebiri oli tata ndikiriya baba twebuuzamu wamma osobola okufuna bw'ofuna omwagala ku internet obufumu bwa internet obwogerako ki nofuna ekiddemu ky'omwana wali ku internet ku Facebook ku TikTok n'ogenda waka ne munyumirwa olwakuboga omula soko onyonyolemu bulungi bale sitegede bulungi okufuna omwagala ku internet okyogerako ki nafuna omwagala oyo ku internet abamu bafuna abagala ku internet nemufumbirwa ne bawangaala gwokyogerako ki kiba kirungi naye ku internet okwo oyinza okuyitako kasebo omuntu omukazi oyo gwewesize nga muyaaye mulimu abatuufu mulimu ababi kuba mwana balungi naye balungi okiwagira ofuna omulimu ku internet balungi nze mwagala nnyo mukiwagirira ddala bafunire ddala abakyala ku internet nange owange owoka wa internet tugende mu maaso omukyala wamujja ku internet wano wamufuna otya twateekamu twasooka kwogera nnyo noteekamu ddatawo wali ddatawo yagenda nga omusolo emeka abeera gamba atatunyumizeemu maama nnyabo era nga obimanyi sindikira ku ssente ozisindika ate yali data yekayeka wa munana togase kuziza okukolako ki ziwateekamu ng'ataano bwotyo sabula ekyenkya kikutuusiddwako kintu kikyosinga okwagala